ekintu ekinnuma mu mutima kwe kuteekawo embeera kwe kwagala okuyingirira amaka enju eyo nga bayita mu mbeera ya muwala yasonda. Bajjo wangalidde mawulire. Teri mwala asonda. Oyo omuwala akola mu mawulire obimanyi. Nakigambye dda wano gundi, nakigambye dda wano Kadima. Ne muganti nja nange yembera gyoyita munange ginali mpita munaze siba kwera kusaidia ya mukazi kwa nange bambonyabonyeza nnyo. Suna omuntu akubaganya ebirowoozo nga abayogera nga wali ozimbye ku kalina omanyi kyendi mu kwogerako kati zino emboozi zitunyumya tukakatemuko katono. Mwami bajja ozimbe zikalina omanyi kibayita okuyiwa siraabu okuviira ddala wansi paka waggulu okitegeera bulungi. Sente yiikaawo enju yange tennagwa naye kati erabika eringiza ne miliyoni 3 nezeyongerayo naye kakati gaddala mu butuufu nga Suna tokaaba nkuwulira eddoboozi litandise okufa. Mwana. Suna ogenda kuwangula Kamoga tujja muwangula tofaayo. Ensi eri kusayidi yo. Tokaaba. Suna. Wasuze otya? Oyogera ne Kadima ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Weewaawo taata. Ndi wano ne Bajjo. Weewaawo sebo. Obulamu buli butya? Ndi mukuba muzimu gwa bubbi. Tuli mukuba muzimu gwa bubbi guve mu bakazi. Nkoyo obubbi. Obulamu bwange buli fani nzo kwogera essaawa eno. Si bwangu. Gale bujjuddemu omanyi waliwo challenge ez'olaba mu bulamu. Ezikuleetera okwekanga ng'ozirabye omulundi ogusoose. Mpulira. Naye bw'obanga obadde ojja obiraba obeera used naye kakati nze musajja wa Bende n'akeviira mu kyalo. Obadde tobiraba. Omalemu amaalo. Badde mpulira biwulire nga babinyumya ng'aba abo bafajjo mpulira babinyumya. Batubye abakazi batubye ku nsi kuno. Sona. Nze mutawuliriza abakazi bwewe. Tuli basajja ffenna wano. Ewaawo. Tusooka okusaasira. Naye n'abakazi balinnya enkanda abasajja tebajjukira. Suna endagaano gye mwakola n'ennambwayo yali ki? Tewali ndagaano yonna. Tewali ndagaano yakolwa. Nze era mwattu ekyewuunyisa mu mboozi zange nambwayo alabikira watono. Nze nambwayo nanyambako obuyambi kuntwala wa muntu yanguza ttaka, that is all. Ewa kojjaawe. Kamoga kojjaawe nze nali ngenda kugula ettaka eyo Bulenga kubanga Bulenga eyo nina abafaani bange bangi. Kati nga ngamba nti kyenyinza okusasula abafaani bange bano ab'e Bulenga kugenda kuzimba egundi kuzimba ate nali njagala nnyo ku Ntebe Road naye nga abafaani bange ate bo bansika bantwala mpulira bansika banzeeri naye ngamba nti oba nkikole ku lw'abafaani bange kati kyali wange oyo yaviirayo najja n'aŋŋamba nti goberera mutima gwo oba owulira nga omutima gwagala ku Ntebe Road kuba ozimba agamba nti nze nina kojja wange bamuyita Kamoga Properties asobola okuyambako. Suna mukwatagana mutya namba y'okutuuka kweyo level y'ogende wa Kamoga? Babatya? Mwakwatagana mutya namba y'okutuuka ogende wa Kamoga? Akola ku Bukedi nange gye nkola. Ate waliwo ne program gye twakola nga ffenna era ku Bukedi kati nga abeera close nange. Kati kyekyo kati ebiseera ebyo nga temunayingira mu mbeera zaabo bitongole bya amasanyalaze ge gakusika eddoboozi yatwalayo mukwano gwe era ebiseera ebyo yali mukwano gwange kyali wange nga bw'obeera ne kyaliwo ayinza okuba nga yali kyaliwo nga naye ate yalinamu endowooza endala oba oliawo kyotamanya nankulembera nantwala ew'omusajja Kamoga nanyanyiriza bulungi mpulira era naŋŋamba nti nno ettaka lino ensasula yonna gy'obeera gyagala kusasulira kuwa emirembe gy'oba osasula kuba kati gwe Ssuuna nkumanyi ate era njagala nkuyambeko kati muli basajja bamanya balina ebintu bye babalowooleza koze munnange
kyekyo nanga kingenda okukolera kukkiriza oleete nga mu kibanja mpola ne mugamba ati oba onkoledde nnyo kati bwamala okukkiriza nga tugenda nga agiranga nambuza amala okunnambuza ewantu awo nange nga nsiimawo nga nkyamuka nga nsooka ngenda ku akawunti nkukunulayo $5,000,000 era ze natandisa ng'ozimuwa nga nsooka nzimuwa ze natandisa nenzemu nenoonya nenyiribayo nenda 5 nazo nenzimuleetera nga lisiiti zange zonna ziriko Suuna Beni mpaka ku lisiiti eyasembayo eyamalayo sente bwemala okumalayo sente $40,000,000 naŋŋamba nti nno noonyayo endala 3 mu processingira ekyapa Suuna Beni ettaka waligula $4,000,000 wangi ettaka waligula $4,000,000 weewaawo mugenda okumaliriza nga ki nga ŋŋamba nti leeta $3,000,000 mu processingira ekyapa mwani Suuna Beni onzeho kale nga nzireeta kaakati obuzibu bwava mu kubanja kyapa mwanjiriza Kamoga ekyapa kyange emyaka 2 mirambirira nga nakikuwa Kamoga nga tampa kyapa kyange manjiriza Kamoga yakuwanga lisiiti kuwasasula ssente zonna yamuwanga yazimpanga zonna ziri mu mannya go matuufu Suuna Beni awedde emirimu wadde kuliko kawakatirwa konna kubanga era naye teyalina nsonga lwaki yali akongerako to make the matter worse waliwo wenatuuka nga $10,000,000 zimbuze ezimalirizayo ettaka nga mbulayo $10,000,000 esente zezisembayo zanzoganya nnyo bwe zinzoganya Kamoga yennyini nampita naŋŋamba mutabani nti wangi okubye nnyo ebivulu mu Kampala muno lwaki togendako e Masaka n'otegekako mu kisaawe eyo ewammwe bakwagala ewammwe nti munnange nga ngenda ndiramu mbazira mugamba mbazira nti wangi lwaki tugendako e Masaka mbazira nga akkiriza nga tugenda e Masaka nga tukuba endongo yaffe Mukama nga agituwamu omukisa najja nziruka ne miliyoni za Kamoga 10 nenzimukubira awo mu maaso ne mugamba muzeeyi nkusikugjeemu naŋŋamba mwana goli muzira naye ondabye nange wendi omusajja omutetenkanya saakuwadde fulani tolaba wendi emekete oyinza oli w'amaanyi muzeeyi bwati bwe yayogera kaakati sirina buzibu na kintu kirala kyonna nze sirina kintu kirala kyonna kyengenda kwogerako mpulira njagala Kamoga ampe ekyapa kyange njagala Kamoga properties kakati Suuna kyogenda okukola nga kiri mu mannya gange kyokka kyenjagala oyo Katemba bwe yakola okutuuka okufulumya ekyapa nga kuliko abantu babiri ekintu kyesimugambangako etutayogerangako naye tetutuulangako ne Kamoga wansi kubanga omuntu okugatta ekyapa ng'ekyo mukaanya ne mutuula wamu okutuula wansi ne mukola n'endagaano naye kakati obuyinza yabujjawo amaanyi yagajjawa ye yakikola atya nga musajja muvumu nnyo Suuna namwe ayo mulinamu omwana Suuna eyo tusooke tuleka okugenda ati mpuliriza bw'oba mulinamu omwana n'omwana oyo mukoledde ayinza okuba siwuwo zebyabana saagala nnyo mwana kumuteeka nnyo mu mboozi kituufu Suuna wakati tulina kye tuwulira nga bagamba nti waliwo ekyapa ekiriwo naye kiriko mwe babiri n'ennambwayo anti kyekyo kye nabangiza emyaka 2 finale kaakati neŋŋenda ndaba ekyapa nga kikoze nga kifulumye nga kuliko abantu babiri kaakati obuzibu nze nategeera lwaki bakikola batyo nga bannindiikiriza maliriza enju eyo kubanza mala okusiba ekikomera nembeerawo awo nga ngattagatta okuva enkumbi yatema omusingi eyasooka mpaka olwaleero ng'enju eriwe mugirabidde mu mawulire oyo omwana ow'obuwala talinnyangayo yadde n'okumanya kiki ekigenda mu maaso yadde n'okumanya nkozesaani yadde n'okumanya matiriyo mujjawa yadde n'okumanya bintu yadde tamanyi bifa ku sayiti mu njogera ennyangu tabimanyi kakati oyo omwana muwala wa Kamoga amuyita kojja kati mwami Kamoga ali mu kusakira muwala we asakira muwala we nze siyinza kuddaawo nenkuba muwala neŋŋamba mbu ate simanyi bitya nedda simulinaako buzibu era abadde ali mu mirembe naye kati Kamoga yamuwa amagezi nti agende mu nju etanaggwa kojja yamuwa amagezi aleete emaali mu kika giyingire oyinza okuba oli awo n'aleetamu omukazi omulala giyingire omwana n'ebifaananyi bye mwalaba
ebyafuluma kubanga yabisaamu amaanyi ye ng'omwana omuwala bitambule nga anaaliwo ababuloga nga bagamba mbu nno Ssuuna agoye omukazi mu nnyumba. Ennyumba yali tesuulangamu yadde omuntu yenna okugjako omulenzi asikaali gwe nateekerawo kaaluumu kamu awo asulawo ng'akuuma. Etegeeza temuli muntu mulala yenna yali asula. So namba yo sali tasula mu nnyumba eyo. Yali tasulangako mu nnyumba eyo wabula bwe yawulira nga baamuwa amagezi bamugamba nti genda ogiyingire nga tennaggwa ajja kunoonya bwakufulumyamu ebule kubanga ajja kuleetamu abakazi abalala kati nno munnange yembeera eyo naye nze gyendi era nsirise Ssuuna kyoba okola Ssuuna Ben kyoba okola ompulira Ssuuna bino ebintu bijjeemu okutyamba abakazi banandaba batya. Genda mu mateeka tujja kuyamba olwanirira ebintu byo. Bwejjeemu okutya bino ebya public mbisibanya omukazi yesi muntu omukazi alina rights okubba olwokuba mukazi. Genda mu mateeka amatuufu tujja kuyamba olabe ng'olwanirira emmali y'abaana bo. Kati bino biteeke muti olwanirira musaayi gw'abaana bo. Ekintu ekinnuma mu mutima kwe kuteekawo kwe kwagala okuyingirira amaka enju eyo nga bayita mu mbeera ya muwala yasonda. Bajjo owangalidde mu mawulire. Teri muwala wasonda. Oyo omuwala akola mu mawulire obimanyi. Nakigambye edda wano gundi, nakigambye edda wano Kadima. Ne muga nti nange yembeera gy'oyitamu nange gye nali mpitamu nanze sisobola kubeera kusaidia mukazi kwalange bambonyabonyeza nnyo. Ssuuna omuntu akubaganya ebirowoozo nga aba ayogera nga wali ozimbye ku kalina omanyi kyendi mu kwogerako kati zino emboozi zitunyumya tukakatemuko katono. Mwami bajja ozimbe zikalina omanyi kyebayita okuyiwa siraabu okuviira ddala wansi paka waggulu okitegeera bulungi. Sente eyiikaawo enju yange tennaggwa naye kati erabika eringiza ne miliyoni 3 nezigwa nezeyongerayo naye kakati gaddala mu butuufu nga Ssuuna tokaaba nkuwulira eddoboozi litandise okufa. mwana Ssuuna ogenda kuwangula kamuga tujja muwangula tofaayo ensi eri kusaidi yo tokaaba. Ssuuna wangi muganda ogambye nti risiiti zonna bazikuwa ziriko Ssuuna Ben. Risiiti yasembayo eno ye yatandika okuba ng'ebuzaabuza. Tewali ebuzaabuza yonna. Zonna ziriko Ssuuna Ben. Kyapa kuvaayo kulaga nti kiriko abantu babiri. Waliwo n'ekyasooka okufuluma nga ndiko bwomu. Kuliko n'ekyapa ekirala. Waliwo ekyasooka okufuluma nga ndiko bwomu just bakikola transfer. Kati nga naye wiki transfer ng'ate nange siriiwo nze gwe bakyusa nga bajja mu gundi yange saakimanyako. Omanyi okola transfer mu kyapa kyo nga naawe tomanyi. Gwe nnyini kyo nga n'okukifuna nga tokifunangako. Ekyapa kyange kyasooka ne kifuluma nga kiri mu Ssuuna Ben yekka ng'olwo bakyalinako obuntu amazima bakyagalina mu bwongo. Kati awo katemba watandika okuyingiriramu. Ekitegeeza ekyapa ekyasooka okiyina. Ate bakimpa sikirina naye mu system bw'obikebera obiraba. Mwekiri kye bakola transfer okukyusa kino bagekemuko babiri. Kye bakola okutuukira okututeekako ababiri. Omukazi twatuula wa twabinyumirizaako wa. Ssuuna Ekintu malayo ekikolwa ekyo kyonna ebikolwa bikolwa lwa kwagala kwegamba mu ngeri ya bubbi mankwetu nti omuntu ayagala oli omwana ayingire mu maka ng'alina n'obuyinza obusobola okuboggola. Okimanyi nti nno omuntu bw'abanga alina ekigambo ekigamba mbu nasonda. Ekitegeeza omukazi bamukusibako ku mpaka ajja aduumira atwale emmali y'abaana. Kati gwe bw'oba olaba ki? Tulaba mpaka Ssuuna. Wangi singa omukyalo ono yeekuba mutima n'afukamira n'avaayo n'ayogera amazima n'agamba mutuufu mwami wange omukwano gwe gunzita tuddemu tutuule onteeke mu maka ntuule nfumbe. Nze situula kati nze njagala gavumenti nno sibangako wangi nti sibangako titubeerangako mu bufumbo mwe tuli mu maka tuteredde. Mubadde mu bino byakawundo kakudde n'ekisooka tamuwasangako. Abadde abeera wuwe era n'enju gye yavuddemu yaleseeyo emyezi 2 mu maaso.
enjuji yavudde myalese emyezi 2 mu maaso nga tegibanjibwa naye kakati mukazi atali mufumbo gwe batawasanga mbaga jate nategeza kati Ssuuna temubeerako mu bufumbo butukuvu n'ennambwayo nze siwasangako nze nebeera byange okyali muvubuka mutombeerera nze nebeera byange musikira munaku y'abaana Ssuuna agambye akyali fresh tasekita wasangako era si musajja mufumbo era bino ebintu neetaaga okwogeramuko n'abasajja abawasizzaako abafumbi wendi nze wendi nze ngenda okuwulya obubbi bw'abakazi ngenda kuyambako mukulwanyisa obubbi bwawe kwaki oyitamu nange kyempitamu naye kyoba okola Ssuuna kyoba okola genda mu mateeka kamuga tujja muwangula ne muwala we kubanga ekisooka tobawasangako temulina kibagatta oli yali buloka wa ttaka ali naafundikira nga atutta ebibyo obwo tujja bavunaana omusango gw'obufere oweka baabugwe tuyanze kala tusabire bijja kuggwa Ssuuna waffe naye Ssuuna nga tonava ku ssimu genda mu mateeka nkwegayiridde kanjire nga neerowooza ekyo si kwerowooza tandika amateeka fojale tosobola kusifojalinga sikaani nosikaninga sayidi y'omuntu n'ogaba ekyapa ku bwereere notaactingirawo beera siriasi era ensonga eri sensitive nnyo Ssuuna abantu baali bakusalidde omusango tobakuvayo kwogera mazima baali bamanyi oli mubi gwe ekintu ekikuttira erinnya nga atolwanira maali y'abaana otosobola kizanyiramu bwoti kasente kange kansuza kakati zuukuka Ssuuna ogende mu mateeka bakuddiza ekyapa kyo kasente kange kansuza mu mpewo nze ebirala byonna tuli byogerako naye njagala nsooka enfuna obwannannyini bwange nange nyimirire ng'omusajja omanye nti olina wooteko oluba toyinza kunnyimiriza waka nga ndaga nti pulopate yange mbu nagigabana n'omukazi hawu ntya nze nonze mu bulamu bwange nina ekintu kye nali nagaana nze seesembereza kintu kya mukazi saagala bintu bya mukazi sikwata sente ya mukazi nze ate oba nze kabeere n'abo abawala abo abalina sente abo nze tonfufugaza nze lwakuba nti olina obusente bwo nze seesembereza kintu kya mukazi saagala bintu bya mukazi saagalira ddala bintu bya mukazi nze nkola ekintu ekyange ne bwe kitambula siro kitya naye nga nze kitambulira ku gundi ku bintu byange nze nga muntu era ogwo omutima nkuze nagwo nze nina ne mwanyina ze yampaako akabanja bamuyita Nakalema Betty naye bwe yakampa naddayo nenkamuwa nga ntandise okukola ku bukedde omugiza akabanja ke olaba nti waliyo baganda bange abali obubi okusinga nze bawa akabanja nga mpulira njagala ekintu kyentuyanidde nga nze ndaba nti nyinza okutuuka mu maaso eyo gundi si omwanyina zo n'agenda akannangira nga mpulira saagalira ddala kintu nze kigatte sigatta saagalira ddala gatta ogattangako n'emunywanyiwo obanga woyinza okugatta n'envazira ttoni naye n'otagatta na mukazi sigatta Ssuuna mukama kuume muganda wange kale toweefula ayagala kaba kadima toweefula alumiddwa ate sirumiddwa nkwenjeze zikusumbuwa aye gwe linda mukazi olwo ali kubba sebo oitasobola kunziba anti tulwanye ffenna kale bwekitukozetuanza nti nkubuulira amazima bannayuganda amanya n'eddoboozi ze Profesa Bajjo Alfonso ebigambo engenda okwogera nali mbiyiseemu tula ku lediyo nkubuulira obubbi bw'abakazi nga waliwo ne gwe nakuba empi wiiki 2 emisango jaggwera ku poliisi awe Nabbingo ekirungi byenjogera mwena mubiwulira kubanga abakazi balina kali akabadde nti omukazi takubwa naye Katonda yateekawo okubwa yateekawo nti buli muwumba tuutu akubwe bwe mbanga nse musiru ndi waddembe okubwa mpulira abakazi bamanyiira nga tenaluka ku kya Ssuuna Beni nze nawasaako kati mbabulire ekyama ku BTFM omukazi yanziba n'ensolo ne kafaliso k'abaana bato okumala emyezi 2 nga nkaba maziga guno omwaka gwennyini ogwo guwedde nawasa omukazi yeefuula ali mulaavu bwe yali akatuuka nazaala we n'ambuuza batugamba olina obuwimba bw'abapangisa ebunamwayo ebyapa biruwa nga babuuza gwe kubanga bantega olubuto nezaala omwana ate omwana mwagala nnyo kati njogera kwogera liyo life story saagala bintu byakunyumisa gwe omuntu alina omukisa ku BTF mukuliza Profesa kyobanga osaba Katonda Profesa musabira abeere mulamu kuba akubuulira ekituufu nga bw'okola ki nga bwe kiri nze siri mu kwegula abakazi bampaane abakazi banjagale bwe nawasa nentegera mission yaki y'omukazi n'olumunira seefu yange saagisiba bwe nasanga atankudde ebintu kumbe yali anoonya biki kumbe ebyapa nabitereka wajjajja Luweero nakimu jebiri mbitire bimu nabitereke eyo mukono kugamba omusajja yenna ampuliza ku BTFM tebakuuma bintu bya buvunanyizibwa tebakuuma kiramo waka
tebakuma ndagaano za bya. That's why nti abantu abagagga abatuufu ze newunya buno obugagga bw'ennaku zino bujja ku TikTok ne boggana butuli bagagga. Ensi ye ku define nti kadi muli mugagga oba oli ki? Oba oli mwavu. Kubanga omuntu omugagga tamanya nti mugagga. Ne bw'oba olina ploti 10 olaba nga toyina. That's why bakirumira bakeera kukola balaba nga zibayina ntono. Ulita janga ku social media na kwelimira kondi zaidi mugagga nine motoka Range Rover. Range Rover siye defining obugagga. Munenga mpasa omukazi nga akola olutalo olumu kinashugula ekyo kyagenda kigule motoka yakyo. Nashugulu ya kine kyebizigo ekyanvuma. Ekyagamba sirabirira mwana. Nga kiposting motoka. Mbirano nkubulira tulu story kulaga bubi bw'abakazi. Nga kigamba nti baby yangu lidde motoka mukatana mungulu nga sigula nga ku motoka yakyo. Ngoma nye parana za abakazi. Nti abakazi baba agala kulumya bakazi banabwe. Munanga kiposting motoka ku social media. Omukazi katanjo kyamaze waka. Sako atasere ngula kuluga ya bukadana. Kakati kadimosi. Kakati ngati omutwa kubanga omutwa mukazi asobola okutta mpuliza ki. Mission y'omukazi yali yaoza bajjo mugagga. Era basijja mwena bampuliza ku BTFM muzanyenga kadi z'obwavu tolaganga mukazi bikibyo zaako tolaganga mukazi pulaniwo ate wena kuwaze nnyo. Kadi mazima gali nti omugagga taba na mukazi amwagala. Omugagga kati nga gwe Ssuuna Beni gwe bajjo buli mukazi ajja mu bulamu bwo ng'alina byabala. Naye omukazi yenna yakwagalira mu bwavu kadima nga talowooza nti olijja ku BTFM n'okola. N'akubeererawo n'agumira okuwunyako olusu n'agumira obwavu bwo yaba omukazi. Omukazi yenna yakwagalira mu bwavu nga talirowooza nti kadima olifuuka sita yoyo omukazi. That's why abasajja abawasa abakazi okuva 12 paka 2010 bebayina abakazi abatuufu. Kati okuva 2014 2012 awo abakazi bayonooneka. Ennaku zino abakazi bafumbirwa ssente. Bagala byanfuna. Nze kateri mukazi ayinza kujja mu maaso gange n'aŋŋamba nti baby I love you nenzikiriza nti akola ki? Teri mukazi ayinza kunjagala. Ate banja abankwana. Banja abansindikira zi message. Naye baba balina kibabala. Kibayita laavu kadima kwe kubanga osuze enjala. Omukazi n'ataggeya kugeya. N'aguma n'akwagala nga bwe yandikwagadde. Era abasajja mbaddamu zino sekta zibatawasa mu bakazi. Tebawasa mukazi muyimbi. Tebawasa mukazi munnamawulire. Mbabuliramu abasajja. Tebawasa kati gyali yakona ayagala kuddukayo mu bufumbo. Yagenda abala bya bugagga bya musajja kati byaggwayo. Kati mbadde kangwama tebawasa mukazi ayina professional nga mugagga. Omusajja yena apuliza ku BTFM tokkiriza nga omukazi ogagga wala. Omukazi omugagga abagagenda kufuga. Oba tosobola kufuga mukazi mugagga. Omukazi yena apuliza ku BTFM professor yabyogera. Sigenda kwegula mubakazi. Nze mama yayanzaala ne mama byakolanga taata nga ndi muto nabirabanga. Yamubbanga se asirike tukoledi mbadde ngenda kubyogera mbadde nkugamba kati mate wesesaji kwata mu butima bugire mbadde nkugamba badde wali ku mama wo abasajja mwena abampuliriza soko beko bya mama yafa abasajja mwena abampuliriza temukiriza abakazi kufuna sente andi kati zebye njogera abakazi ne bankyawa temwagala mazima abantu mwansogera omusajja yena ampuliriza ku radio tokkiriza ngo omukazi okufuna wabula omukazi mugulirwe engoye muwe ekyokulya labirira abewaabwe ate nga atambulira ku budget. Omukazi lwalibeera nga ayina milioni 10 okudda waggulu alibata wa musajja yovari omusajja ne boliba ne sente zitya nti abakazi sitaani olaba no katanga bali mu kooti yegatta n'abaana ne batta omusajja it's alleged ne kakati manye kyamusa bali babala bya bugagga ebyakatanga era abantu mwabalina omukisa okumuliza ku BTFM muzaale bali tozalanga mukazi omukati nzazadde bali kanku experience kwa bino byankuwa bya bulamu bwange ze nina omwana omuto bamuyita Heaven wa mwaka gumu n'emyezi 8 naye mugezi ate okusingira ijo w'emyaka 3 ompulira bulungi mpulira abaana badifindingira kubanga omwana atwala 80% bwongo bwa nnyina ojagenda ozale mukazi ngaliko ekikolimo ky'obwavu ozale mukazi ng'ewaabo abaana bazaala basiru ozale mukazi nga tebategeera ekika kyonna kuba okutegeera kuba kwa kika otegede bulungi katugere ku nsonga ya Ssuuna Beni tugere ku nsonga lwakwate program bwe njigenda mba neetaaga ssaawa namba owulira kye nkugamba naye abasajja mwenna ng'oli serebu towasa serebu omukazi yenna akwata akazindaalo mu public mputunuulira
na addressing abantu 10 n'abagamba nti nze Nyamutolo Fiona oyaba muzibu abayetaga Kenzo munne osobola kuwasa serebu ng'oli serebu nga mwenna bonogenda out naye jagenda wa so obufumbo bwa Kenzo bulaba nga bwo obufumbo bwa Kenzo kwa buli omwalina kyabala Nyamutolo abala linnya Kenzo abala sente kakada ukijja kukola ki ati gutwagala mazima buzibu bwenjogera mazima nga munyiga Nyamutolo abala linnya Kenzo atunze Nyamutolo international mpuliza atunze anti Nyamutolo anti Kenzo buyafuna lwaki lavu yajjanga mazefuna bwa minister kakati mayinze nali mutogenge ati ne lwaki yamwanjura luli bifunga tanagenda mu butaala negati abantu bulya mmere ki abagobera professor bajja banayi mulwe kakati kambabuze kakati linya Nyamutolo nga tanafuka minister akajanja kaliwa omanyize ndi musajja mukulu kati lwaki tebabitwagala lulinga tana lwaki lavu tayajja lulinga tanafuka minister lwaki lavu etijje nyongo nafuse minister kakati zatekeze ndi timu Kenzo nze mpagira Kenzo ne musajja wange anonyambe kwa Kenzo nanga ali mu biroto byange nange Nyamutolo bwanje kama katafa wasajja twafuuka babbi nze mpagira Kenzo mali ati mpagira Kenzo kubana abakazi batubalako sente ne Kenzo kabale sente era fa abasajja funa tulina kubeera timu Kenzo kama Kenzo tayina mukwano ayinza okuba laavu ejja wali okufuna laavu ebaawo kati ng'omukazi bwe yebaka n'omusajja awunya olusu nga mugagga ng'abala sente kubanga waliwo abakazi omukazi asobola okukubeerako kadima n'omuntu yanna nga bakivaako dinfu nekyandese okugira omukazi ne yeekabyakabya ebitaliiyo ompulira bulungi kyekugamba naye nga ye kyabala abala sente mpuliriza ompulira bulungi kyekugamba ng'omusajja ye kyabala abala ki nga tugaze Suuna Beni n'ennambwayo Suuna Beni yanswazizza nnyo kutafayo kuyonyola bantu kituufu kuba amazima gali nti Suuna Beni musajja azaakola 10 naye nga bomanyi public ebera ku saidi ya mukazi naye n'obukazi obuvaayo busimanyi tuli bafida simanyi fe tuli ebibiina by'abakazi bibaawa nga banyigiriza abasajja ekyokubiri ebibiina by'abakazi bibaawa nga abaana b'omusajja otasoma omusajja singa sente kizigera kubatya nayavuwala n'ataweerera bwana ago gafida gabera buno obukazi obweyogeza siri wano kulwanyisa abakazi kuba abakazi mbaagala nnyo ompulya bulungi naye abakazi bayitiriza obubbi amazima genyini Suuna Beni asonza akayomba akompola mpola yasokanya kuteeka mzimanyi professor nze mbyogera yasokanya kusasula $40 mpulira olwo omwana yafuna omukisa ntoli gye baali bagula ettaka kojjaawe munnange omwana nga agende wako jjandoza nga bagamba katufunye omudongo gwe tugenda okukola ki waliwo famire kati ngagaba famire gye nawasa bali baagala kyapa ky'ebunnamwaya nekibabula ate omwana atesa baki omuwala okubba kiba kika kyonna kye kimuyigiriza okubba omwana tabba yekka nga nnyina si mubbi bamaama bano be bawa abaana bano ebyokukola nti maama bufumbo bwalemwa maama nga yawasa kitaawo n'anoba aba tayagala mwana we abeere mu bufumbo bannazaala abo tebaagaliza baana baabwe biki aba ayagala omwana we akuladde mu bigere bye kati Suuna Beni ogamba nti Suuna Beni wanswaliza tamanyi kwogera tasobola clearinga information ndoza bamuwa amagezi mbu omukazi tebamuddamu kati nibeetagafe bamalawudi abeeteguya abakazi nze n'omukazi tamumanyira nesimukuba luyimbu tebakuba omukazi mu public ebyo mpuliriza omukazi yakwata amayinja gayagala gankuba soka wulire kadi mawulira omukazi yakwata amayinja gayagala gankuba enabbingo n'akuba emmotoka ya mutunulire mbu tebakuba mukazi afande teyagamba akutta amayinja ayasize emmotoka yange endabirwamu abba abaana kusoma tayagala basome wesikuba kiwumba tuuto ekyo ndikubaani omukazi tebamukuba mu public mutugyeko akajanja ompulira bulungi omukazi ajja kwesiriwalizaako era bino bye ngamba Suuna Beni omukazi nakwesiriwaza yeekabya obuziga bw'ekirogo kati abantu abamusuutasuuta bamuyambye eki bw'obanga okola ekintu kadima ku nsi totunuliranga public okolanga kituufu omanyi lwaki pulogulamu yene ewangadde abantu bakyagiwuliriza because ekola kituufu teyeekubira sayidi kikyo oyagala Suuna akole Suuna munaye ng'asonda ka polotike n'omukazi kandi Suuna naye obwenzi bumusumbuwa ku radio kuno kwali naye alekerawo obwenzi abasajja mwena abampuliza ku biiti muve ku bwenzi kubanga Suuna yalina abaana be musajja wota abaana be 5 n'agamba ngenda kuzimbira abaana bange akayumba mu kuzimbira abaana bange akayumba n'anoonya kampani kyesobola okutugula ettaka ku kibanja mpola omukazi n'amukwata n'amutwala ewa omusajja kumbe omukazi gy'amutwala wa kojjaawe jjukira ate baali bakola bonna ku mulimu oyo omuwala yali producer wa Suuna Beni ku mulimu nga bw'onoobeera ne mukwano guno ogamba naye nze nina oli atunda ettaka nina kojja wange akola ki musajja atubala baana atera okumalayo ettaka lye bagenda ne bakola ebyekifere bakola ekyapa bakimuteekamu eyo sikaani sayini eri ku kyapa kya Suuna Beni si ntuufu ne looya yaliwo mu ggulu ya Suuna Beni si mutuufu abafere gye bali ku gundi nze banguze emmotoka enzibe ne ngisuula Ford
nina mukwano gwange yanguze motoka ngataddeko signature yange ntufu buli kimu Ford era nenjereka nesijivuga mvuga motoka zange ndala munange Suna Ben nga bafera sikani nga basikaninga saini Mpuliza kadima chiku professor banga omagamaga cholingo obubbi kati omagamaga chi zako kunonya kusuna kati omunonya bade kamale yonse byenjoge olingo omubbi munenga basikaninga sai umanyito mudasobola kuteka ku saini yo sikani ne bange entuufu sikimanye bibemwa kakati mu document wale software osobola kusikaninga saini ya kadima ne bange entuufu nojikuba ne baleta lawyer nga nobanga nti ye yakupresentinga munenga bafere ekyapa kyani kyasuna kati kubanga Suna yali azimbye kayumba kunganyizawo baana balina abana mukaaga netamanyi kwogera yetaaga aboogezi wakati ya asiri mwogezi we naye njagala abeemu amagezi kubanga tinze Suna Ben wantali mukuba mukazi tuli mukuba muzimu gwa bubbi tuli mukuba bufere tukubanze ngoba bubbi zedi mwana wa Katonda goba abasamise mu Uganda kati ne mukuba muzimu abakazi ebikazi kijja kujanga kibbe musajja olwokuba kina sympathy mu public bufetu sirikatu zige mikolo basamise kibi bagoba bajumba bakyali luddawa abamenya emisaala bakati nze nkuba muzimu gwa bubbi sikuba mukazi era abakazi abampuliza ku beat sikuba bubbi naye abakazi temujja kubbanga basajja kuba abasajja tebalina balooya ebisajja byasiriwala bwe bijja tebimanyi kwogera bityo okwogera mama wange anzaala mukazi lamba w'ekitiibwa okimanyi ze singa kwagala baana bange bawala okimanyi mukyayiteze enkola nina abawala nga bisatu bempeerera naye mbakuza mbagamba tobbanga omusajja omuntu yenna ampuliriza ku BTFM temubbanga omusajja nga oli mukazi omuwala mubayikulize mu ddiini kubanga bagambye sikando y'omuwala yo si yeesoose gyava yonna lwaki alekayo enkwagulo ompulira bwe kadima kyekugamba kakati Suna Ben kyetugenda omulwadde tetugenda mukkiriza kumubba nnyumba wabula omuwala waba yamuzaalamu omwana ompulira omwana amugjeyo omuwala omwana namugambye asomese omwana oyo musomero eddungi akwate abaana be bonna abakuŋŋanyiza nakuŋŋanya abaana bange bonna basomera wamu ompulira kadima kyekugamba Suna Ben akuŋŋanya abaana tugenda mulwanira gye yakayumba ke kadde wa Suna Ben abantu gasooka tubasiba omusango gw'obufere amagezi ago njagala ogamuwe anti kwali ku radio naye kwali ku radio kandabe wano kwali nsuubira nti kwali awuliriza nawe ate sinamalayo atoleeta Suna Ben ngatumufune kakati sinamalayo kati nsomeseza kakati nsomesa ate okuba simu genda maaso kakati kyenjagala bagamba bannayuganda mwenna Suna Ben akuŋŋanya obwana bwe bwonna abufunire bwe bubeera bonna busomere mu ssomero ki limu then agende n'oyo omuwala mu mateeka kuba Suna Ben ajja kuwangula omusango ekyolaba kyendaba kubanga kyogamba mbu omuwala yalina ssente z'ateeka ku poloti eyo okuleka omuconnecting ogamba nti ettaka baligula wali